abisa, because at the end of the day, where abisiza, nze nyina omumwe and I have a platform. Bw'obate wategedde decision wandi mbuzizo oli sure toyagala kuyingira mu fangoni nenga nti oba waya akubye yokubiri kangambe nti ye, but I never. Yesterday I said it. Sigenda kuwandisa kibiina kyange under you kibiina. So togeza kunesiba komenke bintu ebira gundi faza kerementi soko jombulire omukazi ono eyo gye mulira amayirungi mu kabira akola ngani omukazi mu muyambe nze ndabidde ebbanga omukazi ono very beautiful woman naye ayina ebintu byekolakola byenyigiramu ebintu by'ekisiru nayogera kino nayogera kiri simanya nze menke akina menke gwe Patrick Mulwana jangu ambulireko omukazi mwamu wa mulimu ki afumba buugi yedomu maza yayoze engoye zammwe yabafumbira kuba muwulidde agamba nti ekibiina kye tayagala kigattana kyammwe ekibiina kye kikola ki gundi ono omwana bamuyita simanyani Jeni oba Jeni I don't know oba Jeni ebiki I don't know ekibiina kyo kikola ki kiyinza oba kya mugaso nga nange kisobola okunyamba nga simanyi kifunira bawala basajja bazungu kibiina ky'abamalaaya kibiina kya buseegu mutambuza gundi buseegu story ki I don't understand kerero ina mungi nnyo oli mukazi mulungi naye oyasama nnyo it is very bad omukazi omulungi waliwo ebintu byatalina kubeeramu lwakuba abaana abawala mwale mutegeera ekintu kino andi bwe njogerako ne mugamba nti neefuula nnyamanyi muganda wange emyaka gye mmaze ku nsi nze mmanyi ebintu ebirina okukolebwa n'ebitalina kukolebwa era bw'olaba nga nkoze ensobi kitegeere nti njikoze njiraba naye kituufu mba nkimanyi omukazi omulungi yenna tanyuma kwasama kati kuba mwakafaananyi ngaani ono mukazi ki omulungi gw'omanyi kuba mwakafaananyi muwala akyawo gwe nnyinza oleeta najja nayasama ebyekisiru there is a way it looks bad okitegeera ati ne kano oba obadde tokamanyi ayogerako n'ono omukazi njagala mukamuŋŋambire simanya yoyo Jeni simanya menke biki I'm talking about this beautiful woman with no nga wano wali ku zero media ezira nsiriikiridde mu lwansonga njagala akiyingize media ezira oba obadde tokimanyi you can be beautiful you can be with your money you're coming with a good simanya you're coming from a rich family oyina ebitabo obeera bweru oli mulungi nnyo media neekuzira n'olaba nakifanjagala wange ngaani kiwala kyawo kyengendo leeta n'olaba feeriya wange nga Doniasia eyalemwa okumanejinga sente ze ng'akyali eri akasajja ne kazimulyako kati ali eri akolya nusu lukaaga ate media yo n'ayitamu n'olaba akawala nga kano bakasukube kabeera nabo omukategedde akawala akacapuka n'ebigambo akakasiwufu akakutufu oba mukategedde osegedde nti media ne kajja neekaaniriza nekawa emikono ebiri n'olaba omuwala omulungi ngaani waliwo kino ekiwala ekiddugavu kino ekiina channel ya TikTok simanyanga YouTube channel mukitegedde kye kiwala ekiddugavu omuwala alinga gwe baasalirako embwa omuwala oba ayina bisiraani simanyi that dark girl ayina kale fine ayina hips ze ayina biki naye omuwala media agaana omwaniriza n'emikono ebiri yamuwa omukono ogwo omuwala oba ayina bisiraani oba ali kasti ye buli kyayogera kye kibeera ekibi naye nga si mubi oba okitegedde media ezira so please media weekuzira just sit down tuula wansi oli mukazi mulungi naye oyasama obeere eno era menke ekibiina kya oli muyimbi tuweereze kayimbako tukapromoting ennyabo mukazi gwe nkulabidde ebbanga ddene naye nga ngamba omukazi omulungi atalina magezi yabaaki these are the girls abanyuma okubeera mu SC ng'oli mu ntebe zeewujja very beautiful these are the girls abanyuma okukwanibwa abakazi abasajja nga baani nga bano waliwo omusajja wa Kabaka yaani ono Kiyimba Freeman beba abasajja abalina okwana bano abawala nga bw'olaba baddaana n'abatanzi ababa okubibbyesa abo type eyo
yeyo corporate class je mankusubiramu naye oli eno okayanira position ezitalina na makulu